Bannarotary mu mukago ogubagatta ogwa Masaka Road Rotary Corridor bakunganye ne beetaba mu nteekateeka y'ekibiina kino ey'okugaba omusaayi. Bano okuli aba Rotary Club y'e Butambala, Nsangi, Kitebi, Maya, Lubaga, Natete n'awalala bakungaanidde Maya ku St. Lawrence. Bakulembeddwa mu gavana wa Uganda ne Tanzania Daniel Mukasa Damulira ng'ono ategeezezza nti olunaku lwaleero baluwaddeyo okugaba omusaayi mu disitulikiti za Rotary zonna. Zaakulembera era annyonnyodde obukulu bw'okugaba omusaayi naddala okutaasa bamaama abazaala abagwa ku bubenje n'abalwadde ab'engeri endala. Bannarotary abalala boogedde ku bukulu bw'okugaba omusaayi. Sobola okuyamba abo abatalina abateesobola okunganya omusaayi kulwabo abaana abazaalibwa nga beetaaga omusaayi kwabo abafuna accident. Beebanyubalira ddala twetaaga omutima ogulumirirwa abalala tuguteeke mu baana. Dr. Samuel David Wante okuva mu Nakasero Blood Bank ategeezezza nti ng'ogyeko okuyamba abalwadde abagwetaaga okugaba omusaayi kitaasa endwadde. Tuyamba okutangira endwadde ezitasiigibwa ze tuyita non-communicable diseases omuli endwadde nga pressure, omuli endwadde nga sukaali. Alambuludde ne ku bantu abalina okuwaayo omusaayi era nga basooka kwekebejjebwa. Kubeera ng'oli mulamu bulungi toyimirizaawo obulamu bwo ku ddagala. Abakyala oba bannyinaze olina kubeera nga toyonsa mwana. Ate abavubuka okuva mu magombolola mwenda agakola Kampala bakuguse emisomo gy'omutwe omuli okubajja, okufumba keeki, ebyamasannyalaze, okutunga n'ebirala oluvannyuma lw'emyezi 6 nga babangulwa mu nkola eya Presidential Skilling Initiative. President Museveni okuteekawo skilling n'ebirala byonna batufunye. Twayize okukola emmeeza, entebe n'ebitanda. Minisita omubeezi avunaanyizibwa kulondoola ebyenfuna alambudde emidaala abayizi bano kwe boolesereza ebintu eby'enjawulo bye bakola era basibiridde entanda. The thing is that we have to roll it out to many more of our youth out of Kampala. Omukolo gwetabiddwako abakungu okuva mu maka g'obwa President n'abakulembeze ab'enjawulo era nga bakulembeddwamu Nambiro bategeezezza nti kino kiyambye nnyo abavubuka okulwanyisa ebbula ly'emirimu. Kiyamba nnyo okugatta abaana n'okuzuula skills zaabwe, skills mu kukola mirimu ne mu sports. Programu ya President eno tugyetanire kubanga President awaddeyo. Dr. Faith Mirembe Katana akulira enteekateeka eno alambuludde ebimu ku ebyo bye batendesa abayizi era n'akubiriza n'abavubuka abalala okwegatta ku nteekateeka eno babangulwe. Myezi 3 baba batandise dda okukola okwekolera akasente kaabwe. So twagala kutwala omukisa guno okwebaza mwena mujje mukole skilling. Ate abakulembeze babagoba ba bodaboda okuva mu bitundu ebitali bimu basinkanye abakugu mu byenfuna okubabangula ku byenkulaakulana n'okweterekera. Omusomo guyindidde mu Kampala nga Wilberforce Waliga babuulidde nti kikulu okwetandikirawo ebibiina mwe basobola okwegattira era basabye okulembeza obwerufu. Agamba nti byanguwa nga mwegattidde wamu because akasente kana akajja n'omunafu ayambibwa. Okola osobola okusevinga 2, osobola okusevinga 1000. Abamu ku bagoba ba bodaboda boogedde ku bukulu bw'obwegase na lwaki basaazeewo okutandikawo kaweefube ow'okweterekera ne bakunga bannaabwe okujjumbira. Kusevingira awamu tulabe nga obulamu bwaffe bukola ki nga bukyuka. Gavumenti kano enkwambe okumukono olumundu yesi. That we can pull our resources together and make a pool that we can borrow at low interest rate. Apollo Kafuka akuliddemu enteekateeka agamba nti alina essuubi nti kino kyandireetawo enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Okulaba nti bw'otereka buli lunaku oba buli ki n'oba kulaba nga tusembyayo omwaka nga guggwako ng'olina ky'osevinze. Awabudde banne okubaako emirimu emitonotono emirala gye batandikawo mwe basobola okujja ensimbi. Oba woowangaalira ng'osobola okufuna ekintu ekivaamu essente ng'osobola okukola business kubanga ffe tuli mu kusapota. Ebyo bwe bibeereddewo ng'omulamuzi wa kkooti enkulu Entebbe Flavia Nabakozi atandise okuwulira obujulizi mu musango gw'okutemula Ibrahim Ssemujju ng'ettemu lino kigambibwa nti lyaliwo nga 17 omwezi gwa January omwaka oguwedde mu bitundu by'e Kawuko. Okwekubaana n'abantu abalala ng'ekigendo mukyo mukole ekikolwa omusango gwa Nakumula.
Abavunaanibwa kuliko Michael Nakabale, Saalongo Juko Alex Mpaka, Karle Christopher Dube Shafik, Kenneth Tibeyunga n'abalala abatuuze b'e Kavundi mu Katabi Town Council nga bano bavunaanibwa emisango ebiri okuli ogw'okutemula wamu n'okwekoba n'okutta Ssemujju eyali agenze okubanja ensimbi ze yali atunze Manda nga kigambibwa nti bamukubira enduulu nti mubbi wa bodaboda era ne bamukuba okutuusa lwe yafa. Moses Muteguya eyalina omugenzi yasoose okuwa obujulizi ng'abuulidde omulamuzi nti bali bagenze kubanja nsimbi za Manda e Kawuko kyokka ne babakubira enduulu nga naye yawonera ku bwa Katonda. Ayogedde n'agamu ku mannya g'abaakuba Ssemujju okuli Saalongo Mpaka Ssennyonjo ne Kidomoole ng'abalala yali tabamanyi kuba baali bambadde elementi. Omulamuzi omusango gwongeddeyo okutuusa nga 15 omwezi guno lwagenda okwongera okuwulira obujulizi n'abasibe n'alagira bazibweyo mu kkomera ekigo.